Breaking news obukenke mu parliament Bobi Wine okusinkana Museveni ate ne Joel Ssenyonyi. Bino bibadde mu luvuuvumo obulanga olunaku lero Bobi Wine avuddeyo ne Joel Ssenyonyi mu bukambwe obw'amaanyi ne bambalira Jeno Museveni. Bino binyuma obirabidde kati awo wennyini nja kusaba ka video kano kampere ka like. Kati olunaku lwa lero Joel Ssenyonyi babadde mu ntuula era ne bagamba nti bo tebajja kubeera mu State of the Nation address Museveni bw'anaabanga ali mu kuadressinga eggwanga naddala ku nsonga ezenjawulo awo nja kubuliza Bobi Wine ne Museveni ate Joel Ssenyonyi bandi basobola ku ntebe y'emu ate oba nedda nga bibadde bibungeeta mu ŋŋambo Joel Ssenyonyi kosa His Excellency Bobi Wine bavuddeyo kati ne babyogera awo wennyini anja kusaba subscribinga ojja kufuna video ez'ekika bwe kiti. Ffe ng'aba opposition tetugenda kwetaba mu State of the Nation address ku kifo ky'okwogera ku nsonga ez'enkizo eziruma bannayuganda obulyake okutulugunya abantu baliisa akakanja ne babawamba ne babasibe ne batwala ebitategeereka ensonga enkulu ensonga ez'obuweereza zabalina okwogerako ekisoogerako bibeera ng'ebyolusaaniriro akati ffe tugamba nti edda tugenda kuwerekera ng'okwo nga just oli muzannyo nadda mu bachwezi nagenda ku bachwezi nagenda ku kino nga bannayuganda baagala ensonga enkulu ezibaluma. Mu bubaka Bobi Wine bwatumye Honorable Joel Ssenyonyi amutusabye ategeeze ensi n'eggwanga nti ekyamazima yenga Bobi Wine His Excellency bingi nnyo byalina okubanga atukkiriza eri bannayuganda era tasobola kubanga oboolyawo ate atuula ku ntebe yamu ne Museveni. Kirowoozebwa nti ababiri okuli Joel Ssenyonyi ne Bobi Wine batudde mu kafubo okumala ebbanga eriwerako nga batema empenda era nga basalawo wano n'abamu ku babaka ba opposition abo abali ku mulamwa mbu abali ku mulamwa kakotingemu kakulu nnyo because abamu ku opposition abo balabika nga bakiviiramu ddala bwe tuyinza okuba nga tugera ebigambo Joel Ssenyonyi sigenda biddamu nja kujjukiza abajo airport pickup banwana pickup esinga okuba eyakabi wano mu ggwanga Uganda bakubireko ate ku enamba ya 31 gyolaba gye inbox nga WhatsApp ojja kumanya ebisinga basobola okutambuza okuva ku kisaawe Entebbe mpaka yonna gy'oyagala okuba nga otalagira mu ggwanga Uganda wetusinzira okuba nga tukuweereza kanko Joel Ssenyonyi bw'ati ebigambo bye eri ate Museveni ate kossa ne eggwanga okutwaliza awamu. A budget speech. A State of the Nation address. Museveni yagyonoona byamazima. Ensonga bannayuganda ze basuubira okwogerako tazogerako. Adda mu sitole ate mu 1986 nga tuyingirawo n'ebirala. Mu mateeka nga leader of opposition nina okwanukula State of the Nation address. Era obudde obugenda tuuka. Njagala bategeeza nti okwanukula kwange sente yange nagimaliriza ddala switi. Kubanga manyi mwalimu Museveni byagenda okwogerako bebijja gyakudeetingamuko katono. Kubanga byagenda okwogerako buli mwaka byalegerako. So kati ffe tugamba nti tujja kubeerayo engololo. Bwe tuba twagala okutegeera biki byagedde bikibagano weekiri tujja kufuna ne kopi eyo. Tulabe biki byayogeddeko. Bigatta mu ggwanga naye kye tuzze tulaba nedda kyanjawulo. So tugamba nti nedda tujja kukuwerekera nga oyogera ku nsonga ezituluma bannansi ate nga z'olina okuba nga oyogerako. So I want to applaud them for speaking out and even protesting peacefully. It's unfortunate that their peaceful protest has been met by violence, but do not keep quiet. As we speak out here in Parliament, it is important that your voice gets to be heard so that your matters are addressed. The second issue that I would like to share with you is about the regional seatings for Parliament. As the Speaker was proroguing Parliament a couple of days ago, she announced that there's going to be regional sittings for Parliament in the next session beginning in July. That Parliament is going to sit in different regions, starting in Gulu, Mbale, Masaka, Mbarara, and so on. Now, firstly, we as the opposition have always said that Parliament should get close to the people. It should go to where the people are. Incidentally, we
did not mean physically that that all of us as MPs, staff, and so on, and carry the mess and maybe furniture, whatever the case might be, that we take these things to the people. That's not what we meant. What we meant is that Parliament should be able to connect with people. These issues that we keep tabling, roads that are in a pathetic state, hospitals that are in a shambolic state, so on and so forth. Parliament should be able to address those concerns of the people. That's what we meant by saying Parliament should get close to the people. That Parliament should be a people-centered Parliament. I've said that separately because that's our vision as Parliament. A people-centered Parliament. That does not mean necessarily that all of us go and have a session there. No, it means addressing the concerns of the people. That in our deliberations, the people are at the center. In the budget that we pass, in the laws that we make, the people are at the center. People are at the center. The challenge there is that these regional sessions, the plan around it is problematic. I wrote a letter to the Speaker last week. And in this letter, I asked the Speaker, number one, it's important that the business committee regarding this issue. The Parliament is going to sit regionally. The business committee, which plans for the sittings of Parliament and those other activities, should have sat. The business committee has not sat. I also put it to the Speaker in this letter that I wrote last week. I said these sittings have got a financial implication. If you're going to carry 529 members of Parliament to Bulu, for example, plus staff of Parliament, it means transport, fuel, per diem, and so on and so forth, for all those MPs and for all the staff. So I was asking the Speaker, when did the Parliamentary Commission sit? من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumansira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 87 15 15